Njagala kwanirizaako mu show eya leero. Thank you so much for being part of this family. Sozimo olwaleero tugenda kutunuulira amazima ga mirundi 8 facts bw'obanga osuubira okubeera mu relationship, bw'obanga osuubira okubeera bwe ngamba relationship nyinza banga nkikozesa nnyo naye njagala okugamba olwaleero tugenda kwogera ku the 8 facts of marriage. Like it, hate it, bw'obanga osuubira okubeera omufumbo oba toyagala, gano ge mazima agakwata ku mukwano, agakwata ku bufumbo, agakwata ku relationship. 8 facts. Njala ntandike n'ekisooka. Mukwano gwange, birth order ekola kinene nnyo ku success eya relationship yo oba eya marriage yo. Omuntu yazaala abasho zino wali olabyeko nga wali ompiddeko nga njogera ku birth order. Omuntu gwoyagala yazaalibwa yasooka, oyagala first born, oyagala middle born, oyagala last born n'ebiringa bityo. Naye nkusuubiza n'okusuubiza actually nti ndyogerako ku baana abakulidde ku single mother, abaana abakulidde ku bazadde bombi, abaana abakulidde ku bajjajja, abaana abakulidde ku just mu community, but that is a story for another day. Ngambye nti fact number 1, birth order can influence whether a marriage or your marriage can succeed. Fact. Kakati kyamutawaana nnyo kubanga oyingira obufumbo ng'osuubira okububeeramu nga kino tokirowoozezaako. Nga tujjeeko okuyingira mu mukwano, n'ogwa mu mukwano n'omuntu n'oyagala omuntu n'owulira ng'ofa, n'owulira nga bannanga omwewulira n'ebiringa ebyo, n'oteekateeka embaga. Kikulu ennyo okuteekateeka obufumbo, actually n'okusinga okutegeka embaga. Are you aware that most people spend a lot of time preparing for the wedding, for the introduction, and not preparing for their marriage? So how often kiki kyotaddemu mu bulamu bwo n'omulenzi wo n'omusajja wo oba ne mukyala wo, biki bye mutaddewo bye mufubye okulaba ng'ebyo mubissaako essira nga mweteekateeka okuyingira obufumbo, ng'oggyeko okumanya reception wegenda okubeera, mugenda kubeera wa mu honeymoon, mugenda kuliisa abantu benkana wani, agenda okukola cards, ani MC, mbayimbi ki, mutandika saa meka, babagattira wa n'ebiringa ebyo. Ebyo nga mubyogerako, nga mubiteekateeka. Mirundi emeka gye mutuula okuteekateeka obufumbo bwe mugenda okuyingiramu. Bino bye ngambye, kakati bw'omanya nti zino amazima gano ag'emirundi 8 oteekeddwa okugamanya ng'onoobeera mu bufumbo, kyengezaako okugamba nti buno bwe bukulu bw'okuteekateeka relationship, bwe bukulu bw'okuteekateeka marriage. Marriage is not just an event. It is something kye mugenda okubeeramu mu bulamu bwammwe bwonna. So how prepared are you to be part of that project? Egenda okutwala obulamu bwammwe bwonna. You're much focused, you're much determined to make sure that the wedding is superb. Abatimbe kilas, made oyagala walonze bulye obusabulo mwabujje mu France, gawuni n'ogamba nti France zifaanaganye bazireeseeko nnyo, n'ogamba oyagala kuleeta mu Italy. Marriage. Cause kiri kigenda beera for like 8 hours or 12 hours kigwe. Kafirimu kave ku nnyanjula katandike. Birth order can influence whether a marriage can succeed. So don't take it for granted. Singa nkubuuza, are you aware of the birth order of your boyfriend? Do you know the birth order of your girlfriend or that woman? Marriage facts. Nga tumaze fact esooka, njalo nzikirize tugende mu love lab eno. Yo njala tusooke tugijjewo eve mu ddiiro tweyongereyo ng'ebintu bikola biflowinga nga kino tusoose ne tukijjawo. Allow me tufune love lab, then after tugenda kujja with the remaining 7 facts of marriage. There are 8, but of course we've got one which is the birth order. Kakati tugenda komaone another 7 facts of marriage. I strongly believe that you need to know. Hello. Hey, brother. Yes, please. A good evening, Sebo. Good evening to you. I am good, thank you. You're talking to Moses. Moses? Yeah, naye uli kango bali mu kutambula. Okay.
Can we talk for like 2-3 minutes? It's okay. I'm with you. Okay, thank you, brother. Yeah. I'm keeping your names for myself. For some reasons, I want to keep this out of media, the names. Okay. But one starts with the A, and another one starts with K. Okay. Yeah, I have been requested by someone to give you a special call. Okay. Nangambe bintu bibiri byemba nkugamba. One is in a special way that have a great night, brother. Okay. 2, you're there? Yeah, I'm there. Bw'okuba mpulira nga atataddeko radio endala obaawo. I'm there. You can talk. Okay. 2 is here. Baby nonekera yonni kuba nalososi byogenze azimane sigala wangakaba mubimazo ndesonchaye walayide nokoma ne pasi olinziriro libowenze tize nachikola tya oneseno goreyo. Yes, brother. Yes, please. Moses is just a messenger. I think I have done my part. Okay, thank you anyway. If Moses is a messenger, who do you think is the sender? Ngosize ekikoowe. Yeah, I have to because currently the person I think who can do that. Currently. Yeah. Because I do have a girlfriend, and that girlfriend is one and is out of this country. It's not here. So I don't know. You don't know. Can I just have one name to confirm? Sorry? Can I have at least one name to confirm? One name to confirm? Yep. That person is Barbara from. He's not here. He's not in the country at the moment. Alan. Yes, please. The message is from Barbara. Oh. Cut off side. Omuntu ono akwagala ate akufaako. Twabaddeawo nga twogera. Nanga kakiga ekyo kiyinza olowooza bwe kiba kiri wala sobola kituukako. And here we are. I'm excited. Wow. Though I'm so grateful for the message that she has delivered. And this is the truth. I only have in my life, in my entire life. Wow. And if she adores me like she says, then... She does. Please, take my word. I'm really humbled. Wow. What is your message to Barbara? I love her so much. So much. Yeah. Achira nagamba now in her absence. These Kampala babes. Abana bali ku Instagram gwe. No, I know that. Alan. She has to trust me. Abana bali ku Instagram, they are just a call away. I know that. We set priorities in life and we go by them. So wow. Yeah. Wow. That is so good of you. Yeah. Okay, let me take back the message. All right. Thanks so much. Thank you so much and have a great night. Okay, have a good night too. Thank you. Okay. Mwana Alan obadde wakabi nnyo nyanguyiriza ebintu. Let me tell you guys. Bwaba waliwo ekisinga okunsomooza n'okunzitira olunaku is putting someone in the love lab and the results come out zibeera negative or positive. Of course, when things are positive is when the guy mentions you. When they're negative is when they've mentioned another person. So mbeera musanyufu nnyo nga results zivuddeyo nga bw'owuliriza Alan bwe ziri and Barbara
Babra no kamukoleko olugambo. I'm a journalist and Barbara is also a journalist. So nkwagaliza birungi byerere and I pray that things work out your way. Mukama akuyambe era akusobozesa kisoboka. Nabagamba nti love or relationship bwe tuzibeeramu not by feeling, it is by choice. Abazibaddemu by feeling kibeerawo ne kigwa, because feeling you may end up feeling different when you're with that person nga kyawukana ku kyasooka. But when it is a choice, you decide that come rain, come shine, I am going to stick to this guy. I am going to stick to this nigger. I am going to stay and be focused with this woman. So, njala kukakasa nti ekyo kisinga kubeera kikulu ng'osazeewo kutambula by choice, not how you feel just. Kino kijja kuggwaawo osigale mu bbanga nga kireka ng'ekita kyakola makulu. Thank you so much, and if I have not worked on you, Barbara ayinza okumbeerera ekyokulabirako. You know how long you've waited. We were not even communicating, but from nowhere you just got my message in your inbox that, yeah, I've got your guy. So patience pains but pays. Ebintu ebyakulema okwezuulira mu relationship yo ne guy kumala emyaka 5 myaka 10. What do you think it is going to be just easy, just for me to get to know the truth? You need patience. Naddala nga wakkiriza tutambulye mu nkola etali private, which is okay because there are two options. You either go for private or, okay, tuveeyo 8 facts of marriage. Bwe tumaliriza zino omusanvu ezibulayo, tugenda mu magezi muliro. Sister ali Stark yaleka omusajja bakkanya bulungi omukyala agende ku kyeyo, balina abaana 4. Ne bakkanya bulungi omukyala agende ku kyeyo, kapoloti ke baagula bakazimbemu bave mu mbeera eyo babeere n'amaka agaabwe ageetengeredde, omukyala n'agenda ku kyeyo. Omukyala aba ali ku kyeyo ne bamugamba nti gwe waleka ekyaddondo yawassa. You need to listen to this story. You need to. 8 facts of marriage. First, yabadde birth order esobola okuinfluencinga whether your marriage can or will succeed. 2, are you aware that majority of people who divorce, majority of them remarry after a few or some years? Amazima gano lwaki nasazeewo okugakuleetera. Abantu abasinga bava mu relationship A ng'obwongo bwabwe bagamba nti teribeerayo relationship B. Oli n'ava mu bufumbo n'ava mu relationship ng'agamba mbimaze bantama saagala kumanya kasasiro gasiya bulolo n'ebiringa ebyo, abasajja mbwa, abasajja simakikuna, buli mugenyi kimuluma n'ebiringa ebyo ng'owulira wandyagadde kuleeta oba duuma obifuuyire bufuyizi. Njala kutegeeza nti wamala otegeera amazima gano nti from one relationship you might end up being in another relationship. Then it gives you the ways on how to go about this current relationship, on why you need to end this relationship, what are you going to do after this relationship, how are you going to manage obulamu bwe bugenda okubeera nga toli mu relationship eno. Bomala okutegeera eno nti majority of people who divorce remarry, abantu abasinga abaawukana abasazaamu obufumbo bwabwe bawunzika nga bazzemu okuyingira mu bufumbo. Oli ogendeddeko omuntu agamba nti ondese wano, musajja gwondese wano, n'ogenda n'omukazi oyo nenjala kukakasa nti ne gwe wasizza mukazi. So ogenda kuwunzika ng'osinkanye almost ebintu bye bimu bw'obanga teweeterezeza. You've ever heard such statements. Kati ne wano bwe byagala okufaanana. Njala kutegeeza ndese fact eno oba ndese amazima gano nga kubeere mu bwongo nti as you decide to be in that relationship, as you decide to end it, to divorce that man, to divorce that woman, be aware that soon or later you will again get into the same relationship. It may not necessarily eyinza obutawunzika ng'efaanana ddala naye ogenda kusinkana omuntu ayagala accountability, ogenda kusinkana omuntu atayagala mulengeza, ogenda kusinkana omuntu ayagala okumufaako. So as you decide to leave this, be aware that you will end up in another relationship. There are things you need to work on yourself
They've been complaining them about you in this current relationship, and you feel you're irritated. You feel someone is nagging you. But I'm telling you, you're going to end in another relationship where they will even nag you more. I am not telling you to hang in there, because it is by choice. Your choice was to love him, and you're deciding to let it go. So you're calling it off. It is by choice. But I want you to know nti ne mu relationship endala oli likely okubisanga. Lwaki ekyo nkikugamba kikuteeketeeke byewetaaga okuyiga ku muntu ono oyiga okwegendereza ng'onoosisinkana omuntu omulala obikole. Byewetaaga okweyigako nga ggwe from this current relationship obitegeere ogende okugenda mu relationship ey'okulala ng'ebintu bino obitegedde. That is fact number 2. I will remind you that fact 1 was birth order can influence whether the relationship or marriage can succeed. Fact 2 is majority of people who divorce remarry after some or a few years. Did you know that? Fact number 3. Eno gye nandyagadde okubanga gye nasoosezza, but you need to know about this. Your happiness in marriage depends on how things were before there. Essanyu ly'omu bufumbo, essanyu ly'omu relationship lisinziira ku bwe byali nga temunnaba kugiyingira. I'll use marriage in particular. If you're not happy in marriage, go back and think about okole evaluation. Relationship yammwe yali etya nga temunnaba kufumbiriganwa. Ojja kuzuula nga red flags kati ezaafuuka ensonga mu bufumbo, they're the red flags you saw when the guy was vibing you. They're the same things. His arrogance is something you saw in the first place, and maybe somehow, somewhere you thought that soon or later he will change. Guy yali mini. Obwa mini tabutandise kati. Guy yali wakulangira. Enjawulo nti guy yali takuba ne wamulabanga ng'aluma emba. Fact 3 ngambye nti your happiness in marriage depends on how you were before that marriage. When you were boyfriend and girlfriend. I mean, if you're not happy with your guy now, who is a boyfriend, do you expect to be happy when you get married? If he's not a caring person when you're still dating, when you're in courtship, do you expect him to be a caring person when you give birth? If at all he can't even manage to give you money for your hair, money to plait your hair, money for your nails, and you expect that when you get married, it's a big no. So you're complaining now, you will complain more when you get there. Fact number 3. Bwe nkyogera ng'oli mufumbo, kebeera gye mwava. Ojja kulekerawo okubeera surprised oba okubeera shocked, ogambe, oh, I just ignored this, but I remember something of the kind. You complained about him having a child and he was denying. You are not happy. Why do you insecurity? Like you are not sure whether this guy is worth your trust, worth what? And you are like, maybe. So you entered into a serious relationship, marriage, and now things are backfiring. Nganchivako. Your happiness in marriage depends on how things were before marriage. Fact number 3. Number 4. Kino kigenda nnyo eri abantu abalina ekifaananyi ekibi ku bufumbo. Tombuulira gasiya buloolo. Get me right and listen carefully. A good marriage makes people feel more satisfied in life. A good marriage. Forget about the bad marriage. Forget about the bad relationships. Zosinga okuwuliriza. I have used the word a good.
abantu nga babadde mu bufumbo Mukama n'abawa ekisa n'osinkana mukwano gwo n'osinkana ennamba yo n'osinkana omuntu wo abantu abo balina engeri gye bafuna okumatizibwa mu bulamu bwabwe. Oyinza okubanga ekikusomooza nti wafuna muntu mukyamu, ekikusomooza wafuna muntu akulimba, muntu ataali mulambulukufu, but I am telling you, you just don't know. We've seen many of them. I have seen many. Nobagamba mukikola mutya, nagamba we get misunderstandings. But techitulia, it is not the priority. The priority is to see that our relationship, our marriage still stands. Gutonya gwaka. Chitegezachi. If she complains about something, we will look into that. We will pave ways on how to go about that. Why? Priority is our marriage to stand. It will not stand when she's not happy. So we'll talk about her not being happy. It will not stand when the man is not respected. So we'll talk about him being respected, how, when, and who is going to respect him. We'll talk about it. Sister, brother, abantu abafumbo babeera n'obulamu obulungi. And for your information, if you didn't know, make your own research. Abafumbo be batera okuwangaala okusinga abali single. Fact. You're just bonus. Nolwekyo oyinza obanga weetamu olw'ebyo byakutuukako, but I'm telling you, we need it. Mukama akyayinza okukusobozesa, but that fact is not something to take for granted. People who are happy in their marriage tend to be more productive at work. Walolabyeko omuntu nga mufumbo ng'azze ku mulimu. Hey, good morning. Ayitako mu production, of course, baba kitchen, oba ajja kuyitako ku counter, ajja kuyitako mu technical, ajja kuyitako mu labu, ajja kuyitako mu store. Good morning, guys. Why I say, what's up, guys? Great, have a great day. And nebiringa ebyo ng'omanya kikyali kisanyufu era mweraba performance yakyo ngandala. Why? Things are doing, things are moving on smoothly. Newankubadde nga babeerawo ups and down, but hey, they are good to go. Kintu kitambula. Ebintu bye bitambula. Olaba n'abakyala mujje mubalabe ne ku muzigo gye bw'aba wali obaddeko ku muzigo banga ogibeerako banga oligibeerako. Look at those people. Mama Nalumaga, akera bannange ayimba obuyimba bannange obuyimba ki batera okuyimba tinsuleyo si bwebwo bayimba nnyo buno ti ne bwe sirya mmere kasita abaawo ddiya wange sina mutawana hey nti oyo gwe ndikwatako ngazanyira ku lavu wange kati gwe jova eryo leeta ebinnyo by'okulamu bwe ndikusamba ttekeeri olwayera asiimula era omulaba bw'ayoza ebintu bitukula takyakula bikyakule bw'aba ayoza engoye akunya olugoye nga wamala lugweramu ddaleko kugamba nga kyekyo ali productive ku mulimu. Osanga oli omukyala akupimira amanda oba ku supermarket olaba omuwala engeri gy'agiramu ebintu engeri gy'abiyingizaamu awo w'osasulira akonamu ne bwe banka oli alina engeri gy'akonamu stamp bw'akuza hello good morning are you fine n'akonamu stamp next what oba next with all that big smile. Why? Productivity ye amaanyi gaayo gava kubeera nti eri musanyufu. Kati gwe ali single kiki ekiba kyakusanyusiza ojja ng'obigula kubanga afunyeyo hi so bino biyinza banga sibiyagala ennyo okuwulira naye nga byeweetaaga okuwulira. That is fact number 5. Mu bulamu obwa bulijjo ojja kuzuula emirundi mingi nti lwe mubeera mu good terms ne boyfriend wo ne girlfriend wo
nga mwafunye bulungi katoko ku ssimu ekiro ku video call wherever abamu abaddemu exchanging a voice notes ogenda kukiraba nti olunaku lwo lugenda kubeera lulala ago mazima. It will not depend on how your team won or what. It will depend much on how things are in your relationship, in your marriage. Fact number 5. I've said that people who are happily married tend to be more productive at work. You want to be productive? Get married, and get married. Fact number 6. Njagala ompulire bulungi wano ntegeere. Marrying young is a great risk. Ogenda kumbuuza. So zimogotero tugamba nti tufumbiriganwe nga tukyali. Bino byanjawulo. Eriyo omuntu azenga agoberera bye twogera okizudde ntwogera ku kukula kwa mirundi mingi. Waliwo okukula okw'emyaka, waliwo okukula okw'ebirowoozo. Bintu biri byanjawulo ebyetaaga okubalansinga. Naye ate muwuliddeko be tuzze tutambula nabo nga bafumbiriddwa nga bali mu myaka 17, myaka 15, n'okubiyingiramu abiyingiramu tabyagala, bamusindikiza busindikiza, kikyosuubira ku nkomero. Ekirala, nzize mbagamba nti buli kintu kibeera na advantages ne disadvantages. I think I've ever given you enough advantages of marrying when you're young. Ate nenkugamba ne disadvantages zibeeramu. Nakuwa advantages ez'okuwasanga omuntu akuze, nenkulaga nti abantu aba getting married, abantu aba settling in the age like 40 or late 30s, bayina emikisa egibeezaawo relationships zaabwe ba marriages zaabwe, because they've seen it all. But I am telling you, nakulaga nti nayo waliyo disadvantages. So, kati enjawulo is to compare and contrast. But bwe ngamba wano, eriyo bangi abawaza oba bafumbiriganiddwa nga bato, kyobola nakugamba nti basima ttoka emyaka 5, myaka egyo egigenzeeko awo, emikisa gy'okubeerawo gyeyongera kubanga babeera balina bye bategedde, n'ayiga okwesonyiwa kino, n'ayiga okuwa ekitiibwa kino n'ebiringa ebyo. Obeera ku risk oba kiri mu mbeera ya bwerinde okubeera nga oyingidde relationship, oyingidde marriage ng'oli mwana muto. Naddala omuto n'ogatta obuto mu birowoozo, n'ogatta obuto ne mu myaka. Mujja kumpa ekyokulabira, mujja kunjulira nti ayawulidde eyalabye show ya Joe, wawulidde sister emyaka 21 gino, ngero owulira omunya nti ayina engeri gy'atwala choices z'engeri oba ebyo byayagala, ayina engeri gy'abitwala nga bye bikulu. Naye nga ku nkomero tukkiriza nti ajja kutuuka mu myaka nga 3 nga olwo byazuula nti ate bino si bye byali ebikulu, bye natwala nti bikulu mu myaka giri emito, ate kakati bye bitali bikulu, bye na droppinga bye nasuula nga bye biringa ebitali bikulu, ate kakati bye bikulu. Nazuula nti byayagala ne byetaaga priority oba omukisa ogusooka gwali badde nnyo ku bye weetaaga okusinga byoyagala. Bye twagala bitera kugira mu feeling, bye twetaaga bitera kugira mu choice. Oba ogezaako okuntegeera mukwano. So njagala okukimaliriza kino eky'omukaaga nga nkwa version ya kyendala. Ngambye nti marrying young is a great risk, naddala ng'oyingira obufumbo buno. Kyokka ate mu kyo njagala kuweeramu ne abantu abawasa nga omukyala mukulu ku myaka, leero bwe kituuka nga mukulu ddala ku myaka, okugeraageranya n'omuwolenzi gw'ogenda okutwala, era nammwe mubeera ku risk kubanga ebiseera ebisinga olabye ebivaamu. That is a fact. Tosobola kungamba nti by majority, most relationships where the woman is older or much older than the guy, nti zina emikisa egibeerawo relationship ez'okusurvivinga emikisa gy'emitono. Meaning relationships ezisinza obungi ng'omwami ye muto ku mukyala tezitera kubeerawo. Kakati eyo fact. How sure are you nti oli mu percentage eri esurvivinga? Njagala amazima ago gatwale, okkiriza okubeera ng'oyagala omwana ow'obulenzi gw'omanyi nti omusinga emyaka 5, ng'okimanyi nti emikisa gy'okubeerawo relationship eyo gibeera mitono. Kakati oteekeddwa okuba nga waliwo ebituukiddwako eby'amaanyi relationships bwe zityo okusurvivinga. Ate ekiyinza obutabeera common, osobola osanga omusajja nga ye mukulu ennyo ku muwala, ate ekyo nga kisobola n'okubeezaawo relationship. Nebeera advantage. Kizibu nnyo kubanga it is of an advantage ng'omukyala ye mukulu ku mulenzi. Ekyo njagala okitegeere nti ago mazima amasengejje gayinza banga gakaawa naye nga ge mazima ge weetaaga okuwulira. Fact number 7.
okuva mu mukwano ogumu okudda mu mukwano omulala, okuva mu relationship emu n'obuuka n'odda mu relationship endala, kiteeka emikisa gya okusurvivinga, emikisa gy'okubeezaawo omukwano ogwo mu balance, like nga kizibu. Njagala kukigatta n'ekyokulabirako kino. Okimanyi nti abakyala nga abadde mufumbo bw'asigulwa n'agibwa mu bufumbo, emikisa gya relationship eno kyagenza okutandika okubeerawo nagyo mitono. N'onobeewo ono sajja abadde ompisa bubi kati mnakubyeko n'ekibaati n'oli najja senkagale n'agamba nti oyo takufaako, oyo akuyisa bubi nze jangu, nga bakujje mu mpeta, bakujje mu bufumbo, ne bakusuuza n'abaana ne bakutwala ng'oli mukazi alimu empeka emera, noloza nti emikisa gy'okusurvivinga gye mingi. Agenda kuba ng'alumala okuteeka wali akugalabanje otandika okulabira ddala nga ate gye wava byalina kalekaleko bw'ogerageranya ne wano we tugenze awokubiri. That is a fact. Nti okuva mu relationship emu n'obakira relationship endala, emikisa gya kubeezaawo relationship eyo si mingi. Ebyokulabirako nali nzize nga mbikuwaddeko, nayogera ne nkulaga nti olw'okuba oba totebudde kumala kukakasa gw'otwala ng'ogerageranya ne gy'ovudde nti kyekisingako ng'ogyewo excitement ne butreat bwe bakuwadde obupya bw'obadde tolabangako, okubba ebizo okusweetatingisa by'obadde olya nga bipya, oyinza okutwala ebyo ng'ebyo byokka by'olinawo naye nga luvannyuma lwa mwezi bigenda ba tebikyakola makulu nga weetaaga ebintu ebirala ebirina amakulu okusinga ku biri. That is a fact. Fact number 8. It is a fact. Eno nayo yalibadde namba 2. Nabagambyeko gye nabadde njala ebeere namba emu, yabadde namba 3. Nagambye nti happiness after marriage depends on how you were before your marriage. Fact number 8 yandimbeeredde namba 3 yalibadde namba emu singa mbadde nziwa order obukulu bwazo. Namba 3 ye yalibadde namba emu, namba 8 nebeera namba 2. Kati kankwe namba 8. Fact number 8. Married couples need to spend more time together. That is a fact. You have it, you're good to go. You don't have it, you're likely to hit a rock. Kyengezaako kutegeeza nti amazima amasengejje abafumbo oba abaagala n'ababeezaawo omukwano gwabwe be baba balina omukisa okubeera n'obudde bombi obubamala. Kyagale, kikyawe, kikkirize, kigaane, ago ge mazima. Kakati ng'olowooza nti bigenda kubeera ebyo ng'onaali eno bitambule bwe bityo, njala okukakasa nti obeera otadde relationship yo oba omukwano gwammwe mu katyabaga. Abasinze abatazaafiya nga balowooza nti ssente ze zigenda okubeera enkulu bawunzika ng'ekyo tebakifunye. Ekyo njagadde okitegeere. Kakati nyongera okukwanirizaako mu ngeri enjawulo mu show ya leero. Tugenda mu magezi muliro. Nagambye nti sister nga bazadde abaana 4 n'alowooza mu kuteesa kwe ng'alabira ddala nti okugenda okukola ssente babeeko kye batuukako, babeeko kye bagatta ku bulamu bwabwe mu kwekulaakulanya, kye kyali kisinga okubeera ekirungi. Ne bassa kimu nga nkuyege n'omwami. Omwami n'atuuka eri omukyala ng'agenze, ono n'akola omwami ewaka n'akola birala. Kisoomooza. You need to listen to her story. Yeetaaga matugo, yeetaaga matu gange, at least okufuna essuubi n'okufuna ekyokuddamu mu kusoberwa okungi kwalina. Katumuwulirize. Mwami Sozi nkulamusiza mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama yebala kuumye. Kakati mukwano nsinzidde wano mu Alaini. Nga bannange nsaba kumpa ku magezi mukwano. Ndi Kukyeyo, nava e Uganda. Ndi mukyala mufumbo. Nina omwami wange, muyinamu abaana 4. Kakati mu baana ba 4 tubaddengawo buli mbeera nga bumanyi embeera y'obufumbo. Kubanga tuvudde wala, tutambudde, olugendo lwaffe lubadde luwanvu. Omwami wange yanfuna nkyali muwala muto nnyo, nga naye yali muto. Kubanga by then ye yali asoma bwa makanika. Nange nali nsoma nga ndi mu senior 2.
mwami Sozi ne tutambula tubeddewo mu buli mbeera tuwatanya nga tulwana tulabe nti tubeera bulungi kubanga omwami wange wabadde ng'agenda akola nga nange ngenda nkola ne ntambuza ku ngoye nkoze buli mulimu gw'omanyi ogw'oku nsi omukyala yenna atetenkanya gw'asobola okukola njoleza ku bantu engoye zaabwe ng'oli wankubira n'aŋŋamba jangu nongosereza ennyumba yange kangenda nenjirongoosa nenjoza ebintu nenkuta amasepiki nenjera olujja olweggulo nansasula nenvaayo buli mulimu ngukoze nga njogera amazima ndabe nti tuwatanya tube bulungi. Tulina abaana bana mwami Sozi, tulina abaana bana, abaana baffe bombi basoma, bonna basoma era mukwatanya okungi omwami wange adde nga afunayo ssente nga mpa nga nyongerezaako nga nsasula ku ssomero buli ekiba kiganye kyonna nga tukwasiza wamu ennyumba nga tukwasiza wamu mpayo zampadde nenyongezaako ensasula ne tutetenkanya mukama n'atuwa obugabirizi mukama mwebaza atuwa obugabirizi ntugula poloti yaffe tumaze okugula poloti yaffe ng'abantu bagenda ebweru ne tutuula ku mmeeza ne tuteesa ne mukama nandigenza ebweru n'enkuba ekyeyo ne tuzimba enju ne tuva mu muzigo olaba otya kubanga n'ebyokutambuza engoye nali mbikooye nga ntambula nnyo omwami wange nakkiriza ngende ku Kukyeyo ne mulekera abaana kubanga nze sirina maama sirina bazadde n'omwami wange talina bazadde ne mulekera abaana ne ngenda ku Kukyeyo ntetenkanye obulamu ndabe nti tuba bulungi olwo ngenda ku Kukyeyo ndeka tuguze poloti nga ngenze kunoonya ssente zizimba wengenda ku Kukyeyo mwami Sozi Kukyeyo tebyatambula bulungi nga bw'omanyi nakikolera omwaka gumu n'emyezi 3 naye ebbanga lye namala ku Kukyeyo nebaza mukama nti yasobola okumpa obugabirizi nga baba bansasudde ssente 9,000 zonna nga bazimpadde nsindikire mukama wange ffe tetwakwatanga ssente mukama we yalina zikusindikira n'akomyawo olupapula gwe n'ofotola olupapula olwo n'olusindikira omwami wo kuba nze gye nasooka okukola ekiyumba nga tebanzikiriza ssimu mwami wange ne mga tetenkanya sasulako ku hardware tusasuleko seminti nti ye sasuleko abaana school fees nti ye ezisigadde bwe tuti ng'era abawamu abateesa nakola omwaka gumu n'emyezi 3 ne bitatambula bulungi n'enkomawo ng'embeera eganye bwe nakomawo ojjukira twali tetunnasevingayo yadde nga tusonda zizimba nju naye nebaza mukama nti nakomawo ng'omwami wange nga buli bwe namugamba nga kye yakolanga era nga tuteesaganya kubanga nasanga ku hardware ya seminti gyali awerera ddala n'ensaawa 50 n'omusobyo seminti gyali ku hardware y'omusenyu nga twayiwa dda buloka weeziri nga ku site buli kimu weekiri wabula nga ssente z'okuzimba n'ezembaawo tetulinaawo n'ez'abakozi mwami wange ne mugamba omanyi nja kupanga nzireyo nkole tunoonye ssente z'okuzimba n'ez'abakozi nakkiriza mwana gwe nga nteekateeka nayina mukwano gwange era namufunira eno ku Kukyeyo nga mukwano gwange oyo nga wali eno abawala munnanga abakola beekolamu omulimu n'agamba nti nze nkuteekamu miliyoni yange mu kitundu njagala onzirize 2 nti ye bwe nojja n'okola womala n'omusasula mukwano gwange nga nteekamu ssente nga nkomawo nga nkolerera abaana kuba abaana basoma tulina okulya tuli mu nnyumba mpangise emirimu tegitambula bulungi butuufu ng'omukyala ng'era omukyala ayagala amaka ge famire yo oyina kwewaayo nga nninnya nga nkomawo bwe natuukira mu biseera bya korona nga mbeera ku woofiisi okumala omwezi mulamba sirina mulimu sirina ssimu eka sibawuliza kakati mba nakafuna omulimu bwe nti bwe pa korona nga nkwata nga bampa ekitanda namala mu ddwaliro wiikisi 3 nga nfuna ku ssimu awo nga ntegeeza omwami wange nti nalwala bampa ekitanda nga ngamba katukusabire tuli eno tukusabira ng'era omwami afaayo abaana nali namugamba abaana tubatwale mu kyalo ewa muganda we nga tubatwala mu kyalo kyonna kye tunaaba tufunye kye tunaaweereza kumbe saamanya nti omwami wange takyalina trust eri gye mbadde nga muyinangamu munnange omwami ndoza we navaawo ng'agamba onaagenza okuyiiya omwami kyesaamanya nti omwami ayinza okuba ne mugenda mu Abudabi bwe nti bwe nteebereza nti yalina omukyala
naye nga mu biseera ebisinga twabeeranga mu biseera byaffe eby'eddembe nga ngamba nze sisobola kufuna mukyala kati olaba embeera y'ensimbi ssente tewali sisobola kufuna kati nyinza nti okufuna omukyala nze nina ssente zirabirira amaka abiri tukyatuba na ssente z'abaana kusoma naye ate nga nfuna mukyala mulala nze sisobola biki embeera yino olaba etabuse embeera mbi nga ngumidde ku kigambo ky'omwami wange kyaŋŋamba munne mwesigwa ate wotokkirize wuwo nokkiriza ani olina okukkiriza owuwo byakugamba kati wotokkirize bya mwami wo nokkiriza bya neiba bya mulirwana nga ntandika kukola nga nkola nasooka ne musindikira omwezi ogwasooka ne mugamba omanyi tetenkanyako school fees kola bwoti ne bwoti ng'era bulijjo kakati mba ndi awo nga nakamala okusindika ssente ngenda okulaba bapostinzeyo ebifaananyi ku status ne ku profile picture omwami wange nga yeekutte n'omukyala era ebifaananyi mbirina kakati nga mbuuza omwami wange bannange kino na kino biki nga ntabuka ng'era omanyi munnange omuntu ekintu kiguddeko nga nsooka mpunga nga mubuuza nga mbimubuuza teyanyega kigambo na kimu wadde yadde okwewozaako nti bamunnange byali bwe biti ne bwe biti tiba munnange ensonywa saamanya biki tayina kye yali annyeze ng'asirika munnange ng'omwami nga mbeeraawo okwalinga okunziramu omukyala yeyaza backfire ndowooza nga balaba mbamazeeko emirembe buli ssaawa nkuba essimu kubanga mu budde bw'ekiro nagulanga yatali nenkuba ssimu ndabire eddala omwami omukyala yawasa ali waka babeera naye nga kyenjagala okumanya ku ssimu okwalinga okunziramu ddoboozi lya mukyala lye naddamu okufuna ng'omukyala ŋŋamba gwe bulijjo tokimanyi nti tuli babiri kati n'okuva n'olwala ekitegere tuli babiri nkimanyi gy'oli era kuyinamu abaana bana naye manya nti tuli babiri nga tuyomba ng'oluyombo lw'omukyala w'olumanyi kye yavanziramu nga ŋŋamba koolaba obusiru obwakulesaawo famire yo nti ogenda okola obwakadaama kuba mu bigambo byonna kikyampuumira mu matu gange koolaba obusiru obwakulesaawo famire yo nti ogenda okola obwakadaama naye ng'ate omwami wange namugamba nti sibalesewo nti sibaagala wamu n'abaana bange nakibakuttiranga mbalesewo nga mbaagala naye ngenze kulaba embeera nti tuba bulungi tuva mu mbeera embi tubeereko bulungi naffe tuzimbeko ennyumba eyaffe kuba twali tupangisa luumu emu mwe tubeera n'abaana omukyala we yaŋŋamba ebyo bigambo naggwamu amaanyi ne ŋŋamba kitegeeza yawasa omukyala wano mu kwogera nga ŋŋamba nti kolabe ekyakulesaawo famire yo ogenda okola obwakadaama yaŋŋamba oyinza n'okuba tokola nakukola ng'embwa ze zikwebakako ffe batugamba abagenda ebweru embwa ze zibeebakako ne ŋŋamba kati omwami yamutuuza n'amubuulira nti omukyala yagenda kukola bwakadaama n'amubuulira nti babagamba ffe abagenda ebweru embwa ziba zigenze twebakako tuba tetugenze kukola kakati mba ndi wano jjuuzi nga nina mulamu wange nga ŋŋamba nti omukyala banyumya kuba omwami yatwalayo mulamu we w'omukyala n'amumulaga nti amujjanjaba olubuto mukyala agamba omulamu wange olubuto lunsumbuwa manye ennaku zino luli myezi 3 ate lwa mwana mulenzi kakati mulamu andeeteraletterako ku ddagala yanzijanjabajjanjabako mulamu anyumiza mulamu ono mukwano gwange mulamu naŋŋamba mukyala baamuwasa basula kitundu bwe kiti ne bwe kiti baamupangisiriza omanye abakyala abo abanyankole basabuka nnyo talina kyasirikira esitole zonna yali yaziwa ono mulamu we n'amugamba nine nali nafumbirwako ndowooza mulamu yamubuuza nti ate bano abaana baani baffe alina abaana 2 abawala n'amugamba nali nafumbirwako ate omusajja yeyampoowa yeyantuma erinnya lyennina ery'ekisiraamu nafumbirwa kati omusajja nemmala nennobayo kati bw'anobayo omukyala n'abeera nga yeepangisiriza kati ono omwami wange yamusanga yeepangisiriza n'amuwasa n'abaana be kati essaawa zino omukyala ali lubuto
naye buli bwe nkubamu akafaananyi gye tuvudde n'omwami wange ne nkubamu olugendo lwaffe lubadde lutuuse ne nkubamu amaanyi gange gonna ge namenyekera nga mbonaabona nkola ndabe nti tubeera bulungi ne bannange mwami Sozi mpulira nga obulamu busaanawo. Omwami wange kye kintu kye mbadde nsinga okwagala ku nsi kuno ng'era muyinamu bingi kubanga ngamba luuliba olwo Mukama tulivaayo naffe ne tubeera mu mbeera ennungi. Naye buli bwe ntula wansi ne nkirowooza nti omwami wange yawasa omukyala ne ndowooza nti omwami wange alina omukyala mpulira nga nsaanawo. Nasalawo nkyesonyiwe ne nfune ebimbuzaabuzaako naye bigaanye. Naye kyendeseyo emabega abaana yabalekayo mu nnyumba gye twali tubeera ewaka gye tupangisa, yasigala akyabalabirira abapangisiriza abawa ekyokulya naye ng'eno ew'omukyala asobola okujja mu wiiki n'asulako ewaka ennaku 2 n'abeera ew'omukyala. Ate omukyala takomye ku olwo kwatadde n'okukuba ebifaananyi ng'abinsindikira ndabe nga waali olubuto oluusi asindika ali bwereere naye namubulookinga kati ekyokubiri n'omwami wange nasooka ne mubulookinga naye nga naye ate yalina abaana yalabirira abaana oba balwadde oba bakoze batya ne ngamba naye nedda. Omwami atera okusindika mesegi nga mbulira ku pulaani z'ennyumba, omwami atera okunsindika mesegi nga nsindika ku bifaananyi by'abaana ndabe naye byonna mulaga nti mbikebedde naye simuddamu kubanga kati mugambe ki? Muli mu mutima neebuuza mugambe ki ntandikirewa? Omusajja yawasa omukazi alina n'olubuto, nze omukazi eyajja ku kyeyo okutoba ndabe nti tuba bulungi mu buli mbeera yonna gye tuyitamu nga mumanyi obwakadaama bwe bubeera baali babukozeeko n'ababuulira obuwulizi. Emirimu gy'abaana abantu tegikoma, emirimu gy'omuwalabu tebakulimba ntigikoma. Ne bw'ogamba nti kangikole mangu mpumulemu obanga agenda okumula n'atera okumala ng'akutuma omulala. Omuwalabu ye muntu akusanga ng'okola guno omulimu n'akuyita n'akutuma guli n'oli n'akuyita n'akutuma guli ne bakutuma abantu nga bana omulundi gumu. Ate nga buli omu ayagala waba akutumye ogenda okimukolere ate mu budde buli lunaku onnyuka okooye ng'olinga gwe bakubyekubye emiggo webakira ku panado n'ogamba naye luliba olwo ndiba omuwanguzi kwegamba weewaayo ojo. Bannange bwe mulabanga abaana abazokola obwakadaama bambi mubawe respect. Aba yeewaddeyo kyova olaba abamu balemererwa naye omuntu eyeewaayo ng'olina ekigendererwa n'ekirooto oba osaddaase bingi. Tuleka abasajja baffe Uganda n'abaana nga tuzze kubakolerera tulabe nti tukolera famire zaffe tubeere bulungi. Naye n'abakyala abadde eyo ne mudda ku basajja baffe ne mutandika okudaala nti kolabe ekyakulesaawo famire. Mba sireseewo famire yange nti sigyagala wabula mba nnwanyisa mbeera kulaba nti naffe tubaako obulungi. Banne mwami Sozi nsaba kumpa ku magezi munne nkole ntya? Omusajja wange nkyamwagala naye mpulira mu mutima kinnuma okuwulira nti alina omukazi era nga sisobola kukigumiikiriza kufumba na mujja wange. Ekyo kyo tekimbeerangako mu bwongo, sikirootangako era sirikikola. Naye ate nkubamu akafaananyi ngamba ate ntandike butonzire mu nfumbirwe kuba sinnaba kukaddiwa. Kyali mukazi alabikwako nkyanyirira ate nange njewulira nti nkyasobola okufunayo omuntu omulala n'antwala kuba bangi abandaba ne bayogera nange oba bennyumyako nabo oba mikwano gyange oba benneeresa abaali bankwanyeeko ne ngamba nina omusajja n'abaana kankite. Kati nkubamu akafaananyi ne ngamba kati nzirayo nti Uganda ng'ate omusajja alina omukazi omulala nti kati nga mbeera namba 2 ebbanga lyonna lemaze n'omusajja wange tandaganga ku mukazi mulala. Naye sisobola kukigumiikiriza mazima gennyini okubeera n'omusajja ng'alina omukazi nti simanyi agenze simanyi asuze eri simanyi akomyewo asuze eno awo sisobola. Nnyinza okukola ekikyamu sisobola era sirisobola. Mbadde wakumala eno emyaka 3 kannyongereyo waakiri mmaleyo emyaka 5 oba 6 ng'omwami bwe yeetereeza. We biriba bigaanye awo nja kudda Uganda neeyombekere. Ky'omukisa omulungi nja kuba mmaze okugula poloti nga mmaze n'okuzimba ennyumba era nsaba Mukama nkwatireko mu lugendo lwange nsobole okuzimba. Buli we nkubamu akafaananyi ne ngamba abaana bange mbalese ntya
nekyangire ku musajja taakwate mukazi n'amuteeka mu maanyi gange wali engeri gy'atandise omuzaalamu gali maanyi gange na ntuuyo zange ntuuyo z'abaana bange ndi awo sibitegeera nsaba kumpa ku magezi naye nga nze sisobola kufumba na mujja wange kubanga nze saalekawo omusajja nti simwagala najja kunoonya ssente kuba singa omusajja ali alina obusobozi nandibadde nsigale waka nentuula nange njagala obulamu obulungi ng'abakyala abalala be bakolera nosanga omukyala bamuwasizza bamwanjudde omwami tamukkiriza nakola ne waaba amukkiriza okukola omwami amukoledde bizinensi mukyala akola nga bw'alabirira n'abaana be banne tewali atayagala kubeerako n'abaana be tewali atayagala kulabirira mwami we singa embeera ebeera nnungi naye ekituwaliriza embeera egenda n'etabuka buli omu n'atunuulira munne landiroodi abanja sukuulu fiizi zeetaagisa ekyokulya ewaka tewali enkulaakulana yennyini egenda mu maaso teriiwo kuba kemufuna kemulya n'ogamba kanfungize ngende nnoonye ssente tusobole okusomoka embeera eno saba ku magezi bannange binsobedde eka ne mu kibira mpulira nga newaffe sikyayagala Uganda kudda Uganda kuba omusajja wange nvudde wala naye ye musajja gwe mbadde njagala obulamu bwange bwonna nga nze mpaayo buli kye nnina n'ogwo omwami wange saati ekaddiye n'oyiiyaayo essaati n'ogamba andawe yekulubuse mukaddiyidde kabina n'ogenda n'oyiiyaayo ezandawe ye muntu gwe mbadde ndabirira ng'omwana nga sikkiriza kikyamu kimutuukeko era mu baana be mbadde nnina abadde wa kutaano naye abasajja lwaki mumenya emitima gy'abakazi bwe mutyo buli lwe ndowooza ebintu ebyo mpulira nga obulwadde bunkwata ntandika okuluma omutima omusujja ne gunkwata kwegamba mbanga atakikkiriza naye ate nga kyekiriwo nsaba kumpa ku magezi bannange Sister tumuwulidde si kyangu kumugamba nti kubanga okuleeta ekiteeso ekyogamba nti oba okoleyo ng'emyaka 6 embeera tegenda kwongera kulongooka egenda kwongera kusajjuka enjawulo nti mu ngeri y'okuinvestinga n'okukwata akasenteko bw'obanga okakutte bulungi ng'okakozesezza bulungi emikisa gy'okuba nti okikubye mu ngeri y'ebyenkufuna ojja kuba nga okikubye n'abaana baabana kusobola okubalabirira kiyinza oba nga kijja kuba nga kisoboka n'ekyo kye tusinga okwetaaga gwe kennyini olaze omusajja bw'omwagala n'ate n'owulira ng'olaganga bwe kitali kyangu kufumba namugjawo kakati olina ebintu bibiri nga byekuba omwagala kyokka ekyokufumba ne mujjawo tekiri mu kibalo kyo nyinza banga sigenda kugamba nnyo nti ddewo omusajja nga bwe nyinza obutakugamba nnyo nti omusajja mwesonyiwe naye njagala bino ebintu bibiri bye bintu byentera okwagala okwogera neŋŋamba oba ekiseera ekituufu ekyokubyogerako tekinnaba kutuuka kino njagala nkiwe bakyala njagala twawule ebintu bibiri waliwo gaayiwo okukiitinga ne wabeerawo ne gaayiwo okubeera n'affair. There is cheating, there is having an affair. Nga ntandise topic mu topic. Gaayiwo obuzibu obuliwo bwe bw'okuba nti kakati already alina lubuto gwalina ye yakuddamu ne ku ssimu y'omwami n'akulaga ebyo byonna nga byabikugamba kakati eyo erabika okubanga affair. Omusajja bw'abanga tannavaayo buvi kukugamba nti agenda kubaagala babiri nti alina abakazi babiri ekyo kirala singa aba akikugambye ekyo nakyo kirina we kituteeka but in the meantime ndaba nga one oli ku kyeyo sooka okakkane ntera okugamba nti gwe ekyakutwala kyo kigguse bino bizzeewo mu ggoolo bizzeewo okutujja ku ggoolo naye nzikiriza nti newankubadde nga si byangu okyasobola okusigala ng'oyimirira ku kiruubirirwa. Simanyi contract abantu bawunzika nga basazizaamu contract bw'obanga osazeewo okugenda ku ggoolo yo osookanga n'otunuulira ne biyinza okukukuba okujja ku ggoolo nti ngenda kugenda ku kyeyo naye kino bwe kijja tuyinza kukola tutya nyinza kukola ntya baba ne version 2 muyinza obanga mukanyizaako ekyawamu ng'omulala ayinza okulyamu olwayuda n'akola bibye beera ne plan B eyinza obanga si yakumukubako kibaati naye ng'osobola okubeerawo n'oggusa ekirooto nzikiriza nti ekirooto kyammwe kyali kirungi era wali oyagala mukituukeko ate obadde olaba nga mugezaako okukikuba kati wano wazzeewo embeera kati otya n'omuwa ssente
omuntu ngoyo ne wemba gwe simalaga muwa ssente zange nkakasa nti ssente zigenda kukola ebintu ebituufu mu kusooka yes yagezaako okubeera omwesigwa ne kakati wano ekirala njagala okukisaba kino njagala nkyogera eri abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi nga muli Kyaddondo temuna bagenda Kukyeyo tubale nnyo ku mukyala n'omwami ani agenda oba oli awo nandigambye nti bwekibanga kisoboka oba omwami ye yandigenze omukyala n'asigala ku grawundi naye omukyala bw'agenda ndabawo obunkenke bungi ndabawo okusomozebwa okunene bw'ogerageranya n'okusomozebwa okubeerawo ng'omwami yagenze ekyo njagadde kyogera eri abatannaba mukibale nnyo consult weebuuze sinziira ku experience z'abalala kati ogatte ne ku ndowoozayo obigatte wamu obeeko kijjamu ekyawamu otherwise kiyinza okuwunzika ng'oyozeza n'oyanika mu ttaka ebintu bino nga tebigendereddwa sister njagala okumanya ekyeyo kyo kibuzaayo bbanga ki by'oyagala okutuukako obituuseeko mu kitundutundu oba percentage yenkana etya omusajja ono tannaba kuvaamu kyayogera ekisinga okubeerawo nti ekikusomooza kati omukyala ate yayogera olabira ddala ng'omwami yatuuza omukyala n'amubuulira buli kalonda yenna n'ebitali bituufu kakati omukyala n'aba ng'akikozesa nze ebyange ebisingawo nja kubyogera nga ndi naawe olw'okuba twaze wano mu famire buli muntu aleete endowooza ye katusooke tugattegatte amagezi ge bagenda okuwa mu comment section much as tukola comments wano mu live nga tuli live naye ate ne comments ziri ezaawali abamu siba tebibangwira live ogimanyi nti enyuma nnyo comments ng'ozisoma in real time nga bwe zizze saate wali mu comment section message ogiraba n'ozzaayo abamu kibasoomooza naddala babeera ku masimu ate oluusi tebalina used ku ngeri ng'ezo oba tekinologiya bw'atyo so wali mu comment section kitera okuwanguwako nsaba oneegatteko mu comment section tumuwe endowooza yaffe tumuwe amagezi ku ngeri gy'ayinza okukwasaganyamu ensonga esomooza ng'otoba n'embeera omuwalabu neyeeyisa atya gy'oli n'okwatanga ssente ng'oweereza mwami n'ozuula nti alina mukazi alina lubuto bw'owulira nga bali mu ddwaliro gamba baze namuweereza ziyatutte mu ddwaliro n'ebiringa ebyo tebiremwa kubeerawo naye katulabe bwe tunakikwasaganya I will keep you posted tujja kulaba engeri gye tunakwasaganyamu ensonga katonda waffe omulungi mu ngeri enjawulo tusooka okwebaza kubanga otusobozesezza okuyiga ne bino omuntu ayiga okuvuga emmotoka ku kkubo waliwo by'ateekeddwa okusuubira nti ku kkubo bibeerako kasita aneetantala okuvuga emmotoka wabaako ebitaala kubeerako ensozi n'ebiringa ebyo n'obufumbo oba relationships ze tuyingira twerabira nti waliwo ebizibeeramu ne tulowooza bulala tutuuka mu bintu nga birala ne tutandika okuddukamu eno ne tuddamu eri naye nga tetumanyi biki bye tuteekeddwa okusuubira gye tugenda tukwebaza kubanga otwadde omukisa okubitegeera ate mu ngeri enjawulo atusabira kapo eya Barbara ne Alan bwe kuba kwe kusiima ku katonda ffe ginyweze bw'oba togyagala eyo gijjeewo waleme kubeerawo omu ku bo ayonoonera munne obudde oba gwe bayonoonera obudde bwe kubanga kwe kusiima ku relationship eyo okubeerawo gikuze okuva mu maanyi okudda mu maanyi mu ngeri enjawulo tusabidde sister ono awulira nga yalibwamu olukwe amaanyi ge n'abanga yakolerera amaka kubanga kirabika olwokuba yasinga okubeera breadwinner olaba nga akola nnyo okulaba nga amaka gabeera masanyufu mu ngeri y'okwekulaakulanya aggwereddemu ddala amaanyi olw'ebyo ebigenda mu maaso byeyaleka e Uganda nga si bwe biri omuwa amaanyi omuwa amagezi byabagenda okumugamba bye tumugamba tomukkiriza kubitwala bukolokolo nga bwe biri muyambe okumusengejjeza okumugiramu ekyawamu ng'agatta ku ndowooza ye ey'okusalawo kunaamugasa so okusalawo kunaabeera okw'obusungu okunaabeera okutakakasiddwa okuyinza okuvaamu ate ebirala ekisa kyo kakitubeere obeere n'omulala asomozebwa ng'oyo abo abalala abasanyufu tukkiriza nti essanyu eryo osobola okuligabanako nabana abalala ne balifuna beera naffeyo ne bulijjo tusinkanye mu kuyiga okwenkya nate bwe tusabe amu n'okwebaza mu bulungi obw'ekisa kya Kristo Yesu Mukama waffe and we all say that amen.